Okuva eggwanga lyattu Uganda bwe lyalumbibwa n'awookera w'ekirwadde ki COVID-19, emirimu mingi mu ggwanga gyagootaana olw'ensonga nti buli kimu kyayimirizibwa okutuusa omukulembeze w'eggwanga bw'atandise okuggulawo kimu ku kimu. Bino nga bikyagenda mu maaso bo abateesiteesi b'ebivvulu bakedde kwekuma mu gutaaka ne batandika okwekalakasa mu bitundu by'e Makindye nga balaga obutali bumativu eri gavumenti okugaana okuggulawo ebivvulu. Bakadde amasomero fasi tulina baana abayimbi tebakola bano ababadde abakaawo okukira ennumba batandise okwogera ebisongovu eri gavumenti era wano omu ku bo yeeyambudde engoye n'asigala butte okwongera okulaga nti bakooye okunyigirizibwa. Tutokusoomozebwa kuno kubanga tebatukkiriza kukola. Ssente za gavumenti yatugamba okutuwa ssente tezituukanga ate n'emirimu baganya okubita batuggule twagala kukola oba si kyo ssente ze bagamba eziri wajjino Kayanja bazituwe. Wano poliisi etuuse mu bunnambiro okukakkanya embeera era ng'ebakumyemu omukka ogubalagala nga n'abamu ku bo bakwatiddwa. Bano baagala gavumenti ebaggulewo batandika okukola kubanga n'ensimbi ze yabasuubiza tebazifunanga nga bagamba nti bayita mu kunyigirizibwa okutagambika. Nakandi Sarah, ACE TV, Select ey'enjawulo.